Bano babadde bayizi b'e Makerere mu kwekalakaasa okw'emirembe mwe batambulidde okuva ku Yunivasite e Makerere okutuuka ku kitebe ky'omubaka wa Kenya mu Uganda era nga bayise mu bitundu eby'enjawulo omubadde wa Ndegeya, Kamwokya n'okutuukira ddala e Kololo. Bano bavumiridde ebikolwa eby'obutujju ebitwaliramu n'abantu ba bulijjo abatalina musango era nga bwe gwali ku Yunivasite y'e Garisa mu ggwanga erya Kenya. Omukulembeze w'abayizi bano akulembeddemu okwekalakaasa kuno okw'emirembe David Bala asabye gavumenti ya kuno saako n'eya Kenya okunyweza eby'Okwerinda naddala mu matendekero aga waggulu okusobola okutaasa ku bayizi ebikolwa ng'ebyo. Leka kigende ku poliisi emanye nti okututiya gasi nga buli lunaku okutukubatiya gasi buli lunaku bagikube abali shababu emundu ze bakuba e Makerere bazikuba abali shababu wishanodai tukobya ali shababu tejja tutiisatiisa basobola okutukuba emibiri naye tebajja kukuba myoyo gyaffe basobola okututta bajja kutta emitwe naye tebajja kutta mwoyo gwaffe nga abaana abayizi ng'abantu abaddugavu ffe tugamba nti tuvumirira ebikolwa byonna eby'okututiisatiisa era ebyo ebikolwa byabwe bajja kgenda nabyo emagombe. Abayizi bakwasizza omukungu Julius Nyera ekiwandiiko ekirimu obubaka obukubagiza era naye n'abasuubiza okukitwala eri ab'obuyinza mu ggwanga erya Kenya. We stand in solidarity with you. We take our condolences to the government of Kenya, to the parents in Kenya, to the entire students community in Kenya for having lost their dear ones. Terrorism is an evil, and any terrorist is a criminal, and he should not be treated, whether he's a brother of somebody, whether he's a sister of somebody, he must be treated as a terrorist. Abayizi bano era beeyamye okuyimirira awamu ne bayizi bannaabwe mu ggwanga erya Kenya saako n'abo abaaviibwako abaabwe. Paulo Matovu ku WBS TV e Makerere.